LMTV Uganda program wabera step buzz sonso mulawa no kai wabera na tera amawulire nenga tewere birona ko tuli wanene kwa grand ekintu lero bwe tukikwasaganyiza mu magezi nga bolaba akafo kalungi nyo ka garden kamlembe gonna aliyo banange eno 2020 izakuyitsa okubanga ojja obeyungeko ekintu kya mulembe services za mulembe jangu mwabakyala ekintu kino kyamwe okuva ku Monday mpaka Sunday swimming weziri ku 15 zokka ne wabatoze na swimming costume weziri wanene solo kujja buterevu nobanga ozefunira saluni weri oyagala kundaka massage oyagala gona ngo ina stress jangu buzano nakulula bakusosola so di bandi nobange twalaganya wali mu magezi ate Sunday family day outota kubana bazanye banange magezi omwana muleta wano azanye natera nze kunsirige nembiro wano kubanga nkuwa amawulire ate mwana mulezi salole slabira behind the camera ate nectar nabira wali ngabitema atema ate mwana mulezi king himself nabira wali eri ngabikutera yo kumpewo natero mwana mulezi yagambye nze nkoyo bufere bwa Donzera ochiwulidde nkoyo bufere bwa Donzera ate mufere mwana mulezi Cox Kibedi naye wulire erinnya Cox Kibedi abadde manager wa Donzera yavuddeyo ebyama yabikubye wali ebyama byomu kisenge yadde okimanyi nti yabijjeeyo bannange Cox Kibedi atabuse yabyasiza byonna n'abiteeka wali those parties buli kimu ne bamansa bannange yamulangidde n'agamba Donzera tebamuzaala Donzera bazimba muzimbe nga bonokera ku makya n'okwata bloka n'ozimba ennyumba mpaka waggulu n'agamba bwatyo ne mwana muwala Donzera bwe batyo ye bamuzimba buzimbi wabula tebamuzaala kubanga tayina mutima yayasize ebyama n'agamba era olubuto lwe mwawulira mbuno lwavuddemu biki yabagambye yali alimba olubuto yalugjamu bujja bannange Cox yatabuse natunulidde mwana mulezi nga yafudde Donzera niŋŋamba bannange ono omulenzi aliko biki anywedde niŋŋamba gwe oliko ekikyamu naŋŋamba bannange sitamidde ntegeera naye kiki obuzibu bulidda waawo obuzibu bwa Donzera buliwo buti motoka ye eno gye yekola ki gyasireyingiramu nga bwemanyi gyamasiramu eyo kituufu ekyo naye nga yali yagitunda omusajja naye nga ye teyayagadde nakwongera amannya ge yagitundira omusajja ne bateesa bulungi ne bagamba nti eyo emmotoka onaaba nga okomye mu Uganda tujja kuba ngikuwaamu n'osireyingiramu naye nga yange kituufu ekyo bakkiriziganya bwe batyo Donzera nga bituuka yazze nga talinamu ssente wadde nga bw'obimanyi endooza kyamusaze ku luno nga batuuka ajja mugamba nti munnange nga mu mmotoka nga agimuwa nga bwe bateesa batuuka okwagala ssente Donzera omanyi muntu wakumansa ssente ayagala kumansa ssente ayagala kugenda mu club yamansa kubanga ye buli lwajja naakola zipate yakolanga zipate nzijukira baavuganyako ne mwana muwala ono Weidinda Zali yes ne bakola pate buli muntu n'ateeka pate ku hotel ye ate najjuza nga akikuba kati naye kati simanyi bane Donzera aweddemu ayiswe yaweddemu okuba kuggwamu katayinga ne bagamba bakangende wa Manerenda kugenda Manerenda n'amuwola zabadde miliyoni yoba sabadde miliyoni oba meka biri yes zabadde mu biri awo kati ng'amuwola nga mugamba ng'asingayo ekyapa ky'ennyumba ey'abazadde be yes n'asingayo n'emmotoka kati nga omanyi ono omusajja ye yagambye yakola erinnya lye yalikolerera yes abakoze n'abayimbi bangi aba Nigeria bani bonna oshegerera ng'atuuka ng'amugamba naye lwaki osingayo emmotoka siyo wagitunda dda ng'amugamba biki nze ngisinzeeyo omusajja nga babanja ssente Donzera yasulako ne mukomera gwenze yasulako mukomera neka lwaki lwa bufere bwe bagize ne bamugjayo ku bondi n'alyoka
nga balowooza bamanyi tagenda kuflyinga kugenda yaflyinze n'agenda naye kati ono manager anti manager kiba kitegeeza ya manager nga akitegeeza ekintu yalina okuba nga akigwamu wali wennyini ya musajja mukulu alina erinnya lyazimbe kati bwe yalabye bw'atyo bagenda zimba njaye jjukira yakwata ensawo bwadde bamulabanga tandikoyi n'agamba si bwa manager naye banange manager naye byema byayogedde nga bintu yayogedde okuva ku empaka ku zeedi banange buli kimu banange yabyogedde nze nalina kyeyagambye yagambye mbu temulaba Big Eye okulekawo Donzilla Big Eye mwana muyimbi naye atukese abenga ayagalako omusaayi omuto kati Donzilla newankwadde yalinga abalimba nti muto naye yali mukazi mukulu kati ye Big Eye bambi yalinga ayagala okufeffetta ku baana abato bano ku musaayi muto omanyi mbu bw'otandika okuyimba n'okola ku linnya basire queen bonna bayiika okitegeera bw'oba kunoonya n'okunoonya okitegeera kati n'agamba kati Big Eye alekewo buli obwana obuto agende n'ono simanyi Donzilla bannange yamulangidde n'agamba era ye tanenya Big Eye kulekawo Donzilla bannange yeyesizza ebyama n'agamba bannange ono omusajja yabaaki ezo embuto zonna ze yajjangamu neyeekabibi byonna byakolanga ku social media mbu Donzilla ali bubi bwali bufere yalinga mulamu naye nga Jesse ayagala kola linnya ayagala mu mukwatibwa ennaku n'agamba oyo omukazi gwolaba ayina ettima omukazi alina mutima gusaasire era kyova olaba yagambye ye oyo omukazi tebaamuzaala wabula bazimba muzimbe okitegeera n'agamba akozesa abaana okufuna kyayagala okitegeera ne beetunda n'agenda neyeetunda n'akola ki era byonna bemulaba mupapula z'amawulire byonna asoma Donzilla mumusabire biki Donzilla abadde nga mukyala mulamu naye nga Jesse olw'obufere ayagala ensi emukwatibweko ennaku neŋŋamba bannange omuntu asobola atya okugamba ndi mulwadde n'akola obufere neŋŋamba ate abafere nga bakitadde ku leve eya waggulu bannange Cox bambi yatabuse temwina mubanja ssente okulikuuma anaye zibu naye ekikulu bweweewanika n'oteeka ku levo endala bagambadde ebintu bino biveemu kituufu ekyo n'agaana ng'alaba kusebengerera nze nkulaba waŋŋamba wava South Africa naye wikizo kuba wava Rwanda nze simanyi okugwako nayeomanyi mufere nnyo nawe yabyogedde ng'omanyi nti mufere yagaana okubivaako n'agamba kale kankuleke gwamanyi naye kati esaawa zakakati byazizza omuzigo Donzilla bamubanga byamuddidde oba yali yabisukumiraani yali yabisukuma kati byakomyewo yaba temunenyanga abantu kugira okitegeera naye nga munange bye bifaananyi bya mwana muwala Donzilla wamu ne mwana mulenzi Cox Kibedi munange abadde amukwasaganya wali mu magezi naye nze ngamba ne mu in and out abadde byonna abikwasaganya kubanga bamaze naye ebbanga nze nsuubira ebbanga lye bamaze nze ngamba abadde amanejinga buli wamu naye nga byebyo ebifaananyi bya mwana mulenzi Cox ne Donzilla nze manyi abadde beekwasaganya lwokka nti kale ayinza okuba nga yamuzizzaako Okay, tubebaza okubanga mbadde mutwekuumiddeko kuba programu yatandikidde mpaka wekomekeredde programu ebeera City Buzz sonsomola naye nga tubeebaliza ddala byonna bye mukola mwebale gula data mwebale gula OTT mwebale tu sharingira mwebale commentinga mwebale tu likinga banange tukyayaniriza ddala ba subscribers tukyali batono naye nga tukyayagalira ddala mwabatwegatako tubeebaza naye nammwe mugambe ku bali mikwano waba mujja mugambe mujjange wadde nkuwalana nti oli mujja wange naye nkwagaliza kale wadde nakutwalako omusajja naye abeere ng'anyumirwa amawulire ku LMTV City Buzz naye ng'akapoko kake tukoleddeko bakayita La Grande wane ebwayise kapa kalungi kalina gardens ennungi kalina accommodations omulungi kalina conference wosobola ogiteeka meetings wosobola
Teka parking ngazi ddala swimming pool weeri bannange sinza bimenya naye nga bingi services ze balina nnyingi nnyo ddala naye nga programu eno bagiyise City Bus Sonso mulambadde ngikola Joe Mackenzie nga geerinnya ne munnange Queensley Byanatera nyongera kugamba nti gwe bwenange olina omuyimbi gweyagala tukukyalize kirira wansi ewali comment otuteremu erinnya ly'omuyimbi fe tujja kubanga tumukuleeta nanti mu City Bus tubeeramu n'akanyomero bwembiraba gwe bw'obiraba naye nga nyongera okutumira tiimu LMTV fans bannange mbagala nnyo tiimu Omani tiimu Dubai tiimu Alex Muhanji tiimu Shiba Kalungi tiimu David Lutalo tiimu Rema Namakula tiimu Hamza mbagala nnyo bannange mwenna tiimu zonna tiimu Basile Kings Basile Queens bannange tubagala nnyo mukola kyamaanyi abatobera Facebook ku email bannange ku Instagram ku YouTube wonna tugamba nti mubeere bulungi naye nga tewerabira abadde amabega wa kamera abadde mwana mulezi Lawrence ate abitematema n'abeera mwana mulezi Nectar ate abiteekayo wali ku mpewo kubanga obiraba n'abeera mwana mulezi King Montage himself bwe bityo munnange bwe bitambula bannange mubeere bulungi